Tuguno Praise Times nga mbaletedde omukukunavu Bukenya Herbert aba atunyonnyola ku bintu bingi nnyo ebigenda mu ggwanga oba liba ggwanga eggwanga Buganda eryatandikira mu Muwawa. Yes, omukulu twongereyo mu ggwanga Muwawa. Kati nga kintu amaze okutwala obukulembeze pozi twakomye ku kintu nga tutta obukulembeze amaze okukola administration ye administration yagikolera magonga era emagonga n'olubiriro gye ruli naye kintu yabula bubuzi naye nga tetulina kutuuka ku kintu aliko ebintu bingi nnyo bye bamwogerako mu Buganda naye kintu ekisinga yazaala abaana bana n'abaana abana abamanyika baali abaana babiri Twanabaka wene yafugako n'azaala n'omwana gwe bayita Winyi. Kati oyo Winyi yagenda n'atandika obwakabaka bwe Bunyoro. Kati Bunyoro eyo wetandika okulaba ki okufuna administration. Kati kyogamba ffe bino bye tulaba simanya Lukidi Mpuga ne Kato Kimera ebyo ate kati kati Kato Kimera oba nawo tubuuse tunaatuukawo kati Lukidi Mpuga ne Kato Kimera balongo bali ba Luganda. Kati Lukidi Mpuga ye Winyi asooka nga tugende maaso ye Winyi asooka akulembera Bunyoro era ebyafaayo bya Bunyoro bitandikira ku kintu ne Winyi. Our structure netambula eri negenda je tuyita triangle tree factor tree eno netandika Buganda baali tebayinza kulwanira ntebe nabaka yakulembedde kati yakoze ki yakulembera yatutte entebe yasikidde ki tata waabwe kitaabwe kati oli naawulira ki n'agamba lwayenza ino okukulembera ki naye n'agenda n'akulembera ki n'agenda e Bunyoro eyo gyagenda nga ina administration omulungi n'ananika Bunyoro. Kati wano mutowe ye n'asigala era naye we gundi Nabaka naye n'akola ki we yali afuga ate naye oyo Nabaka we yali akulembera ate naye mwe yava mu baana bwe yazaala era naye akulembera ki akulembera Obuganda kubanga kintu yakisa omukono mu 1203 Nabaka we yatandikirawo okulembera Buganda. Awo ne tugenda ne tufuna Kato Kimera ate omulembe gwa Kato Kimera awo Kato Kimera kabaali bamuleka yakulira ki ate naye yakulira Bunyoro bamuleeta kati Nabaka teyazaala ne bagamba bawo ki bagende bakole ki bagende Bunyoro bajjeyo omugundi ayenji waliwo omukyala Wanyana yalina okukola ki yali ageze na lubuto Bunyoro wanga Bunyoro yigadi ngawe na government ya ensi yatandika na Mawokota neki ne Busiro kati awo nga ku mutala guli watasuka na mailo ngeli yali jubira nga ye Bunyoro wetandikira tuwali nga walanti nogenda fuga mailo 8 kati ngawe 2 nti Bunyoro ndokuva kati paka Bunyoro wetandikira mailo 10 river kafu sibi ebyali omutala guli nti Bunyoro wesalira omutala guli oba busoka wesalira we byalinga kubanga ensi yali kyali kyererezi nga kyabibira byo kukanga otula buto okuma amaso wegakoma ku miti ku bibira esebo na ku nsozi kati munnaye ne bagende Bunyoro ne bajjayo ki awo Wanyana yali lubuto yagende Bunyoro nga yali lubuto n'azaala ki n'azaala omwana bamujjayo Mugema ye yamujjayo kati wajja oyo omwana yajja ne mukulu we gwe bayita Lubega Lukonge kati Lubega Lukonge tubula bagamba bengabi kabula kate tuli obwakabaka kubanga baali balowooza Lubega Lukonge y'omwana omutuufu koge ate ng'omulangira yeki bonna baali balangira naye nga mulangira Kimera yali obwakabaka kati Lubega n'agenda n'atandika ekika kyaki ky'engabi Lubega Lukonge ye ensamba kubanga nabyo byali bya administration ayinza okubanga si ensamba yasooka naye kati mu administration eyo naye yaliko ki ensamba yafuuka nsamba awo ekika ky'engabi ne kitandika okutambula awo nga tuli mu 1206 eyo
awo ne tujja mpola mpola naye kati nga tukyali ku mulembe the reign of Kabaka Kintu. Kabaka Kintu yali yeebase ng'ali emagonga n'aloota. Abamu nti okuloota bayinza okukwata bakutegeera, abamu kuloota kuba kwolesebwa, abamu boolesebwa obubaka. Abamu kuba kwolesebwa, kuyinza ogamba kuloota, abamu ogamba nze nga siroota, naye nga oluusi kuba kwolesebwa. Kwolesebwa naye nga tetulina kutuuka mu kwolesebwa. Yalina ofuna omukyala ate Kabaka talina mukyala. Kati n'agenda ebyo mu history tubadde tumusoma mu P3 yagenda n'agenda emuguru. Naddayo emuguru owa jjajjaawe oli gwe twalabye mu luso olusooka. Kabaka Ggulu Tonda gwe yazaala. Naddayo emuguru eno wano ekyaggwa emuguru ku saza emukono. N'agenda gye yajja omukazi oyo Kabaka Ggulu yazaala ani? Yazaala Nambi, Kayiikuzi ne Walumbi. Era bisitole gye twasoma obulo n'akola n'agira obuwo n'akola omuwemba n'akola ki paka we yakolera ebbanga ne bamuwa ki? Nambi. Kati n'afuna omukyala ki? Eggulu mu ggulu n'afunayo omukyala n'ajja n'amuleeta ki? Ku lusozi Magonga ne bazaala abaana. Kati omwana omwana Kabaka Kintu we yaloota we yafuna okwolesebwa tiyasooka kitegeera, ekirooto yakitegeera. Kati empono ezikwata omwana. Kati bajjajjaabwe emyoyo emitukuvu ekyakwata omwana n'ayogera. Kati weyayogera n'alireetinga n'ekirooto kye yafunye ekyamuwa obubaka. Ne kimuwa obubaka entino ki? Ojja kuzaala abalongo. Baali be nkugambye okuli Winyi ne Kato Kimera. Okay, omulabi waffe wa Press Times jala kubanga mbategeeza ndina omukokunavu. Bantu bangi nnyo tebasobola tuwa information ne namufunye ngenda kuba mu batuusangako buli lwakuna nja kuba mbeera naye. So gwe wenna likinga subscribing page yaffe gana ne ku YouTube o likinga following. Omukulu Bukenya leero twogedde ku Tonda ne tulaba engeri Muwawa gye yajjamu ne twogera na tukomye waneeno abantu basinga ffe twasinga okusomera nti nno Buganda we yali ekwa abooluganda baali babiri balongo. Kato Kimera n'agenda eri ne Lukidi gwe nga gwe bayita Owinyi naye n'agenda n'atandika Bunyoro n'akulembera Bunyoro. Kati abasinga tebayinza kumanya nti nno bw'oba oyogera ku Buganda toyinza butogera ku Bunyoro, ate bw'oba oyogera ku Buganda toyinza butogera ku Busoga. Kitya abasinga tulowooza nti nno ki Buganda kale administration yali nnungi. Naye obadde okimanyi nti abalangira b'e Bunyoro be batandika olunyiriri lw'e Busoga. Ab'e Bunyoro be batandika olw'e Busoga. Kitala yagenda paka Kenya. Bunyoro Kitala ne kulemberako Busoga. Abalangira abo ab'e Bunyoro be batandika chiefdom mu Busoga. Kati era abalangira abamu ab'e Bunyoro be batandika Ankole, be batandika Tooro, paka eri wansi Karagwe. Bunyoro yagendanga paka Tanzania mu Karagwe. Era Bunyoro bino okujjawo de Bachwezi Empire. Bachwezi Empire bawamba buwambi administration ya Bunyoro mu 1300. Era gundi Bunyoro yakulembera n'aba abatwa abakonjo mbadde njagala tuyindeko mbadde njagala tutwale waneeno tulabe nti Kintu amala okugenda gyagenda nga amagonga amaze okutta Bemba Musota azaala abaana bameka? Yazaala abaana bana. Naye bo abaana tukuma kuchwa Nabakka mu administration. Kati njagala omulabi waffe omunnyonnyola awo Owinyi asala ogenda eri ono asigala waneeno. Katolo nga batandise Buganda etandise oba kati nayo ng'ekyali Muwawa. Kintu yatandika Buganda mu 1200 AD. Kintu n'abaana bwe yazaala bonna yabazaalira mu Buganda nga Muwawa yakoma ne Bemba Musota nga amaze okufa. Generation oluso olusooka lwaggwa na Bemba Musota. Kintu n'atandika oluso olulwe. N'aleka olw'abajjajjaabe n'atandika olulwe. Kati olulwe lwe tuyita Buganda.
awo Buganda etandika evudde mu Buganda abantu abeegatta ne bakola Obuganda ne balwanisa Bemba yali dictator my dictatorship yavadda olaba ne gundi ne tuba tugenze mu Bible kabaka Farao yali dictator yabunyabunya abayisirayiri emyaka 4 kagamba dictatorship tetandise kati yatandika bano basikidde bisikire ba Museveni asikidde busikizi dictatorship bayitira basikire ba Napoleon basikira Mugabe basikira bisikire nebyaliwo mu Bible byaliyo era na wano nga Bible tenda kujja bazo tenda kujja mu 1877 dictatorship yaliwo bakabaka bali batta bali balwanire bukulembeze bali balwana kugamba bali babamba ine fujjo kugamba buli kika bakabaka batono nya bali abagonvu kubanga basikiranga mpisa za bajjajjabwe tuva bali nga bakambwe kakati awondoza omulundi ogunaddako omanjala ntuuke mu kaseera ako abantu basinga okutegeera simanya kayikuzi nagenda mu ggulu najjayo simanya obulo biki endoza binabyalundi lulala oba nabyo ebyo biwanvu nnyo so omulabi waffe byabasuubira omulundi oguddako tujja kwogera kayikuzi twogere ku Walumbe twogere kayikuzi akimatya Walumbe we yatta omwana omuso asooka ebigambo bibiri nga bisatu ku mulama gwe tubaddeko olwaleero nga bwe tusibula abalabi baffe nja kwebaza nnyo abantu abagenda okulaba n'okuwuliriza n'okuyiga nti okuyiga tekukoma naye mulina okugamba abazzukulu betugenda okuzaala Buganda ey'enkya Buganda gwena okubeera mu myaka 13 14 gye yava era kyovula baguno omukutu mulina ogulaikinga mulina osubscribinga n'abaana kati abali mu covid eno bamanye nti no bino Buganda kubanga bamanyi kino naye tebamanya nti waliyo bajjajja abazaala kintu kubanga ensi eno engeri eruddewo emyaka 4.5 billions naye tebamanyi nti kintu Buganda yatandika ddi Muwawa yatandika ddi ne creation of story yatandika ddi naye nze ndaba the creation story of a man tuli myaka milioni 5 kyoyagala okuŋŋamba nti migration y'abantu paka wano mu Buganda temwali mu bantu baamwo kati evudde nkugamba nti nno history muzibu nnyo tegeera era mwalimu abantu bali bagenda ku migrate nga balina abantu bibasangamu era kyovula tugatta ebigambo bino Buganda kyekigifuula ova Buganda Muganda muntu bantu ebigambo ebyo ebina Buganda Muganda Luganda muntu bantu netudde mu migration emyaka giri 13 BC nga Yesu tatana kuzaalibwa Buganda gye tulina okuva olulimi Oluganda lumazeewo emyaka 13 nga Yesu tatana kuzaalibwa Yesu Kristo agenza okuzaalibwa ng'olulimi Oluganda we luli nga tukyali mu bantu migration tetugatta ebigambo muntu ente eryato enkumbi tubigatta ne mu West Africa ne Congo weyogera omuntu Zanzibar ategeera nti oyo bantu group South Africa bantu muntu kyekimu na wano kugamba tugatta olulimi olwo kugamba tuli mu migration story paka Buganda weeri kati mu 1200 nga kintu akola ki atandika Buganda kati tugenda kulaba administration ya kintu ngerimu kayikuzi erimu Walumbe abatawanya n'ennambi mukyala we ne bakatikkiro be bonna tujja balaba olundi oluddako mbatumira nebaza nnyo abantu bonna Abaganda abagabi n'ebika byonna 5 kubanga kintu yajja n'ebika 6 abageresa abamu bagamba ebika 13 ate waliwo ebika binasangwa nawo byaliwo kandi nawe tujja bira bya muki waliwo n'addako na ku kyensenene oba ekyensenene kyo kinnansanga oba kyajja luvannyuma simanyi ekyensenene tujja bira olundi kubanga bika bingi envuma olugave biri 6 ebyasangwawo kale omulabi waffe owa Press Times tugenda kuba wano tukoma mutulinde olundi luddako ng'ambaleetera omukukunavu Bukenya musajja ow'engabi ajja kuba basoosooterera ebintu ebisinga obungi nnyo temuva ku mukutu likinga subscribing agenda ku YouTube yaffe liking o subscribing ofune ebintu ebisinga okuba ebirungi teweku omukama
bagamba tewekumira mpeera atakumira mpeera abankumire mweraba